Ministry evunanyizibwa ku nsonga za Kampala eyise bannannyini bizimbe eby'akeedi abagambibwa nti baafuuse bangumya mutwe ne bagaana okuteeka mu nkola obukwakkulizo obwateekebwawo ku bizimbe by'akeedi okutangira okusaasaanya ekirwadde Lumiima Mawuggwe ekyegirisa ng'ekigotta entulabo okisanga mu ttaka nga kya mugwagwa. Mano okuyitibwa kivudde ku lukiiko olwateekebwawo okwekenneenya ebizimbe by'akeedi mu Kampala okulaba nga bituukiridde n'embeera eriwo ey'okwerinda ekirwadde ekya korona okukizuula nti ebimu ku bizimbe by'akeedi biri mu mbeera etasobola kukkirizibwa kukolerwamu mu kiseera kino kubanga byazimbibwa tebiri ku pulaani nga n'ebimu byava ku pulaani eyafulumizibwa ekitongole kya KCCA bwe byali bizimbibwa. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Kabuye Ekyofa Togabye agambye nti nga tebannasisinkana bannannyini bizimbe abagambibwa nti bamputtu olwaleero bagenda kufulumya olukalala olw'ebizimbe ebigenda okusigala nga biggala olw'embeera gye birimu kubanga bulijjo ennungu enkaliriza ekisa tewona. Kakati twagala tusooke tufulumye ebizimbe ebyo byonna ebyayiseewo tulyoke tuddire ebizimbe ebitaayiseewo bannannyini byo tulina obbasisinkana kuba omanyi abantu bamubyetaagamu okunnyonnyola tewayiseewo kukaguwa wa nsonga bwetaaga okukola ki omanyi olwako egyo ezimu nga zeetaaga kutwala mu ICU nga bw'aba mulwadde atuuse ku levo yakuteeka mu ICU ewabeerawo ezimu nga zo zabadde zeetaaga mu kapanado nga zitegeera kajja tufeinikiira. Wabaddewo akasattiro ku makya ga leero mu zooni eya Kimaanya bba mu kibuga Masaka abatuuze bwe bagudde ku magaziini z'emmundu 3 nga buli emu ejjudde amasasi. Omusasi waffe Tomusange Kayinja kalukuviire ku ntono. Abatuuze b'omu zooni eya Kimaanya B mu kibuga Masaka bakeeredde mu ntiisa bwe bagudde ku magaziini z'emmundu 3 nga buli emu ejjudde amasasi 30 nga zino zaasuliddwa mu kkubo ekiro ekikesezza olwaleero. Wabula ekisinza okwennyamiza abatuuze n'ab'akakiiko ka LC bwe bakubidde ku kitebe kya poliisi ekikulu mu Masaka nga kino kisangibwa Kinyana Mpindi ne zooni eno eya Kimaanya, poliisi mu kifo ky'okujja bano ne magaziini zino ezibaddemu amasasi 9 balagidde abatuuze be babeera bagabatwalira ku poliisi ekintu ssentebe wa zooni eno Kimaanya B Haji Jamiru Walugembe kyayisa obulagajjavu bwa poliisi nti kuba amasasi ago gayinza okugwa mu ngalo z'abantu abakyamu. Oluvannyuma atwala ebyokwerinda mu Kimaanya B Sebo Wayisima ng'ono yakazibwako erya kkojja akutte magaziini zino ezijjudde amasasi n'azitwala ku kitebe kya poliisi ekikulu e Masaka kyokka ng'ategeezezza nti waliwo abasirikale ab'amagye abaalabiddwako nga balawuna ekiro nga bandibanga be baasudde magaziini zino. Ibadde saa 12 ez'okumakya wamawulire waffe baako avuga bodaboda alina omukyala gwakedde okunoona okutwala neyampita nanga nti wano waliwo magazini 3 ez'amasasi n'okunaaba sinaabye enziruse emisinde n'enzija kuwaga amasasi ogabadde okulana omukyala Sauda magazini 3 nenzisangawo nenkubira poliisi ne bangamba amasasi nga twale ku kawunta era mbayite basobole okubanga basobole okulaba amasasi ago. Galabika gagudde ekiro patulo yabaddeko awo ssaawa zaddenga nnyo abakyala baawe baŋŋambi. Aduumira poliisi mu bukiikaddyo bwa Uganda Assistant Commissioner of Police Nkole Paul ategeeza CBS enkya ya leero nti omuduumizi wa poliisi e Masaka amutegeezezza nti waliwo omusirikale eyabuliddwako magaziini z'amasasi 3 ekiro nga bakola patulo. Bino nno we bijjidde nga mu kitundu ekya Greater Masaka naddala mu districts omuli Masaka, Lwengo, Bukomansimbi, Kyotera ne Sembabule abantu 9 be bakattibwa mu bbanga lya ssabbiiti 3 zokka ng'abamu bakuba masasi, abalala batemwatemwa n'ebijambiya, abalala babatisa miggo era ng'omuduumizi wa poliisi mu Greater Masaka Paul Nkole ategeeza CBS nti poliisi yakakwatako abantu 4 nga wakyaliwo 3 beenoonya ng'agambye nti abamu ku bakwate bategeezeza poliisi nti batuuze b'ensangi mu disitulikiti ey'e Wakiso. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku ttaka mu Bwakabaka bwa Buganda ekya Buganda Land Board kisabye ababaka mu ssetteeserezo wa Uganda abali mu kunoonyereza ku nteekateeka y'emyoga mu bitundu byabwe bakozese omukisa guno basomese be bakiikirira ebikwata ku ttaka lya Mayiro babitegeere bave mu kuwulira ebyogere ng'angalabi ya Nyanzi.
Munnamateeka wa Buganda Land Board Dennis Bugaya yalambisa ati ku mukolo ogw'okugaziya eddwaliro erya Kituntu Health Center 3 mu ggombolola y'Ekituntu mu district ya MPG n'agamba nti ng'Obuganda ensonga ezivaako emirerembe ku ttaka bwazirambika dda mu kiwandiiko Katikkiro kye yakwasa omulamuzi Catherine Bamugemereire nti kyokka okutuuka kaakano tebaddibwangamu. Bwe boogera ku mmayiro yo ng'omuntu ssekinnoomu kuba erya Kabaka erisukka bitundu 10 buli 10 eby'ettaka lina erimuki mu Buganda. N'olwekyo tojjaako leediyo ne weebaka teekako okole ki omanye debate eno ekola ki eggwetya kubanga eyinza okuggwa nga neke weekoleddaako n'ogenda ne weegula mu ttaka ekyapa kasitowa nga weegula kuwa mayiro ekyapa kyolina kyaki kya mayiro nti wadduka mu jomaayi bwabwabwa n'ogulayo 5 eyo debate gye tukola gye tulimu ki fenna tuwunzika nga tugamba ekizibu si kika kya bwannannyini bw'ttaka. Ebizibu Obuganda bwabirambulula bulungi nebitwala mu kakiiko byonna bikola ki bimanyiddwa. Nnyini ntebe w'eggombolola y'Ekituntu Godfrey Nalima agambye nti abakyala b'omu kitundu abagenda okuzaala babonaabona olw'obufunda bw'eddwaliro lino yadde nga bulijjo ekibaawo kimala ennyindo y'enkoko kyekyenyi. Twalaba nga waliwo obwetaavu ne bakulembeze bannange bassentebe b'ebyalo ne bakansalazi titwagala tuzimbe General Ward egenda okutuyamba okununula ebyobulamu mu ggombolola y'Ekituntu. Abakyala bazaalira wabi nnyo obuntu tewali kwekyusa ne tukuba omulanga mu bantu ab'emitima emirungi okujja okutudduukirira mwabo Mukama bye yatusobozesa ab'emitima emirungi mwe twafunira kanso Bugaya Dennis omwana enzaalo eyaffe y'Amakuta South bane twebaza nnyo omutima guno ogukoleddwa olwaleero twebaza mwenna balina kye mutuwadde era tugamba nti twagala ekizimbe kyaffe kino eky'amabaati $130 ne buloka $40 kigenda okutuuka mu mwezi gw'okutaano omwaka ogujja ng'ekyo kiwedde. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka omuntu okutunda ekibanja nga tagambye ku nnannyini ttaka nga Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Buli lw'oba ogenda okutunda ekibanja kyo sooka otegeeze nnannyini ttaka nti owaaye ntunda ekibanja kyange ompaamu mmeka. Nnannyini ttaka agambe nti asirina ssente guzooli. Bw'otakikola ekyo gwe nnannyini kibanja oba ozizza omusango era bwe kukusinga nga bakututte mu kkooti osibwa emyaka 4 oba okusasula kadde kamu mu $900 oba okuwa ebibonerezo bino byombi. Era etteeka ligamba ndi n'ekibanja ekyo ky'oba watunze mu bukyamu nakyo kiba kikufudde oba okifiiriddwa n'oli yaguze ng'akifiiriddwa. Abasawo mu kibiina ekibataba ekya Uganda Medical Association bakolokose ministry y'ebyobulamu nti yeeviriddeko obuzibu bw'abantu okugemesebwa mu Uganda eno okutambula akasoobo ddala olw'ebifo n'eddagala ebitamala era n'obutabaawo mu budde. Ministry y'ebyobulamu olunaku lw'eggulo yakakasizza nti abasawo bangi balemereddwa okwegemesa ekirwadde lumiimamawuggwe ekireesewo okutya mu bantu. Ebiwandiiko biraga nti abasawo 3 bokka ku basawo 15 abaali basuubirwa okugemebwa ekirwadde ekya COVID-19 be baakagemebwa kasookedde nga nteekateeka eno etandika mu Gwokusatu omwaka oguyise. Ssaabawandiisi wa Uganda Medical Association Dr. Muherezi Mukuzi Katongole agambye nti obunafu buli mu gavumenti ng'ebifo ebigemesezebwamu bikyali bitono ddala ekikaluubirizza n'abasawo abamu okugenda okwegemesa. Bw'olaba disitulikiti ezimu babadde batukaabira nti ebifo awagemerwa bitono nnyo amalwaliro ngamba kwera center tukutuka ddala ku hospital nga 28 naye nga awagemerwa oli 5 so kati bagyeko emizizo eyo yonna tulabe nti kubaako access si biri bye twalaba nti abasawo beeteekamu ssente ne beepakira ne bagenda awalala awabagemera kati at least buli wantu wonna tulabe nti bagemerawo. Wabula omwogezi wa ministry y'ebyobulamu Emmanuel Ainebyona bano abalabudde obuteebuzaabuza kubanga gavumenti be bamu beesinze okuteekako essira nabo kennyini baleme kwekwasa nti bafiiriddwako era nti obulwadde bukosezza bannaabwe bangi. Ttiimu yaffe omanyi twateekako obujjanjabi obugwerebwa ewaka oba home based care. So oluusi data capturing process oba kutuweereza omuwale nga kuba mu bitundu ebitalimu na bimu lwawo so kirwaki mulimu ako kaslight discrepancy ate omanyi nti twabeera n'abo ba truck drivers nabo oluusi babeera nga bafuna obujjanjabi wano bate abamu ne bagenda nga tetunabafuna
so ekyo kyekyaleetako obuzibu nga twakatandika okurespondinga covid eno naye buli kimu kijja kubeera nga kiripotingibwa ate ekifaananyi ekiriwo kyekituufu nga kitulaga okulwanyisa covid nga tuyitidde mu statistics ministry gyebawa buli lunaku. Wabaluseewo okukubagana wakati w'abasuubuzi abakolera mu katale k'e Nakasero n'omubaka wa gavumenti atuula e Kampala Udu Hussein. Abasuubuzi naddala abatunda kaloti be balumiriza nti ono ali mu lukwe olw'okubagoba mu katale omulimu gwabwe guweebwe bannakenya. Bano nga bakulembeddwamu omusuubuzi munnaabwe Ronald Watejera bagamba nti bafunye okulabulwa okuva eri bannakenya bwe bali mu mulimu gw'okutunda kaloti ne bategeeza nti RCC Udu Hussein yabayise mu lukiiko okuteeka omukono ku ndagaano ebawa okuleeta kuno kampuni emu ekolagane ne bannakenya nga bagiguza kaloti baleme kuddamu kuzigula ku basuubuzi ba wano. Watenyera ngara ayina kampani gyanfunye ng'ayagala bannakenya babenga eyo kampani esigula kaloti okuvawa okuveeko ekifo abalala batugobemu nsonga twagala okusasula emitwalo 10 ekigende RCC ne MKCC. Dali saati nalowooza mbeera mu dipaatimenti ya kaloti ku mukyala Kimuli Farida n'asomera RCC omulimu era akakiiko akaliko akafuga kaloti ka RCC twagala ave mu mulimu gwaffe. Saawa zino baleese abannakenya olw'okuba nga baagala batudde ennusu 10. Erinnya nze Namanda James. Omulimu kwa kaloti kuno kuli kwaffe kati singa RCC aleeta abannakenya okulaba nti abayingiza omulimu kuno abaakutunze n'olwekyo omulimu bwe bakugenda nga RCC yakutunda ekyo ngaffe abasuubuzi tetudiiringa nakyo. Wabula laadiyo Kyabasa bwetuukiridde RCC wa Kampala Udu Hussein ategeezezza nti ensonga ezimwogerwako si ntuufu nti yeeyingiza mu nsonga za kaloti n'ategeeza nti abasuubuzi bennyini be balina olukiiko ne bannakenya ye tabimanyiiko. Endagaano gye boogerako sigimanyi n'abannakenya be boogerako sibamanyi era sibalabangako. Baŋŋambako last week nti baagala kukyaza abannakenya nembagamba mugende mu maaso mubakyaza ne bansaba njibeeremu naye olw'enkaayana zaabwe nembadde ojenga nga sagala kubeera mu mitingi zaabwe naye ekyengenda okukola ngenda kukwatagana ne KCC enforcement ndowooza ebeere mu gundi mu miitingi eyo. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiibwa bannayuganda. Kyaddaaki enkiiko z'amagombolola ey'Ekawempe ne Lubaga zaayisizza enkiiko zaazo enfuzi ezigenda okukulemberera amagombolola ago olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'okumala ekiseera ng'entuula z'enkiiko zino ziyiika olw'obutakkaanya mu bakkansala b'amagombolola ago naddala wakati w'abawagizi b'ekibiina kya NUP n'ekya NRM. Enkaayana mu bakkansala b'amagombolola gano ezabadde ziviiriddeko entuula zaazo okuyiika. Abamu bagamba nti zaavudde ku nsimbi ze bagamba nti zaaweereddwa bakkansala ti okuva mu banene abatwala ekibuga Kampala nti nga n'abamu ku bakkansala mbu baatandise n'okweyiwamu ebidduka eby'ebbeeyi ebitajja mu nfuna yaabwe anti bulijjo ensimbi kyeremu ow'enkata tozinga. Gombola ye Lubaga yawuniikirira gye buvuddeko bakkansala b'ekibiina kya NUP nga be basinga obungi ku lukiiko abagambibwa nti baaweebwa akasente bwe baava mu bumuntu eyali asimbiddwawo ekibiina kyabwe ekya NUP ne balonda omulala nga munna NRM mu ngeri yaabwe bukyasibwe buzibe enkoko ebuuza nnyiniyo omuziro. Mu katundu kaffe kanaaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde mmeeya wa Lubaga mbeera ze Zaakali Mawula nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Sharifu Lukenge ku bintu ebyetooloolera ku nsonga ezo. Meya, kansa ekutambulidde etya ye Lubaga mu ntandikwa? Kansa etambudde bulungi kitegeeza kijja kumpa amaanyi nga mmeeya okubanga abantu abo balondeddwa kanso kubanga tubasagayiza wamu babe nga tukolera bulungi bonna bagendera. Lwaki Lubaga etandikidde mu nkaayana? Wali nkaayana luli sipiika yadduka buddusi waliwo nkaayana yadduka buddusi simanyi lwaki kubanga tugambi yalina obuzibu okuva mu odange abakansala bajja province alonda yonna ya national platform era n'obukiiko bwonna okukola emirimu ababuwangudde era waddewo obuli obukubiddwa era bonna ba national platform. Meya, olukuŋŋaana olwasooka lwaggwera mu mukka gubalagala. Tewaabeerewo bukuubagano wakati wa meya ne sipiika gwe mwalondo w'ekibiina ekirala? Bonna bavudde ku nsonga nga si yakwera na Lubaga awutulajja kwa twawukana. Waliwo abantu abakyalina ebibuuzo. Kijja kitya okubanga NUP esinza bakansala abangi mu Lubaga ate sipiika n'abeerawo NRM ng'erina bakansala batono nnyo?
nange yanewunyisa omuntu naye abantu omutima gye bagujja saategeerayo manyi abantu okupetaka orientation olumu bukulembeze gwe tebakugambako nti waliwo akasente akaagabwa mu bakansala nga bagenda okulonda anti kati akakiiko akanoonyereza nange nabiwulirako ng'omuntu kubanga nze nalina kandi tumanyi bulungi era waindipi yali haja omwogezi w'ekibiina Joel Ssenyenyi yatugamba gye buvuddeko awo nti bakizudde nti obuzibu ababaka ba paalamenti eno mu lubaga zombiri ye wali obuzibu nagamba nti ndowooza yagenda alabantu eri kakiiko tomanya kubanga bwabya bwatuvuwa ekitiibwa ngaoyo osanga bye biriyo naye nga tujja bisobola obimanejinga bakwana ba NUP ekiseera kye baba banyigiriza ate mu mbalimikwano yayo so tubinonyereza n'okuba nga tutambulyamu platform lubaga ogiraba wa meeya eyambeera ze obuweereza bugekwa bulungi ddala waliwo ababaka abatandise okunyiiga erubaga eno ababaka nti oyagala ekifo kyabwe eky'obubaka bwa paalamenti nedda nze ndi meeya ate bino bivaawa simanyi abantu mwe batiitiizi naye nze buweereza mukama wange meeya wagombola nina okuweereza wona lubaga meeya naye mu gombola zonna ettaano ezikola Kampala bagamba mbu akasente akagaba okuva mu gavumenti kasinga mu lukiiko olwo olulwo simanyi ebyo sigana nga zisizaba meeya ebigambo mu bantu bagamba bakansala abo bonna baguze amamotoka naye akasente bakajja eri mu kulonda sipiika nedda bakansala bafunye looni y'emyaka etagenda okumala mu kansa era mugaze baguze kiga bazigula luli emabega luli naye kati bafunye looni ezibaku allowance bagenda okufuna mu myaka 5 ezikufuna okufuna looni salina obumanyi allowance looni waki ezo looni bafuna meeya emisala gyabwe bagiridde dda bagiridde sewoneka amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama omutendesi wa ttiimu ya Uganda Cranes omujja Milutin Micho Seredovic alangiridde ttiimu etali ya nkomerero y'abazannyi 30 okutandika okutendekebwa nga beetegekera empaka z'ensi yonna ez'okusunsulamu ensi ezinaakiika mu mpaka eza World Cup ezinaabeera Qatar omwaka ogujja 2022. Ttiimu erangiriddwa okusinga erimu abazannyira wano awaka n'abo abazannya omupiira gw'ensimbi naye nga bali mu luwummula wano e Uganda era nga abazannyi abalala abazannyira ebweru wa Uganda bajja kulangirirwa gye bujjako. Abamu ku bazannyi abayitiddwa ekyazi Lukwago, Dennis Iguma, Gift Ali nga bano ba KCCA, Aziz Kayondo, Alidi Lwaliwa, Middleton Kalisa, Yunus Sentamu abo Boba Vipers, Joel Mutakubwa, Enoch Walusimbi, Muzamiri Mutiyaba ne Martin Kizanga abo Express FC mugwano gw'abangi, saako Abulumala owa Pyramids eya Misiri, Emma Okwi, Patrick Kaddu n'abalala. Kupe kakasiza nti ttiimu egenda kukuba enkambi ey'Olodani okuva nga 21 omwezi guno gyegenda okuzannyamu emipiira ebiri egy'omukwano ne Syria nga 23 na 26 omwezi guno olwo 27 era egende mu Ethiopia ezannyemu nayo omupiira ogw'omukwano nga 29 omwezi guno ng'emipiira gino gyonna gigendereddwa kwongera kunyweza ttiimu. Era bw'eneebeera eyo ejja kwegattibwako abazannyi abasinga abazannyira emitala w'amayanja. Uganda yakugenda Kenya nga 31 omwezi guno ezannye nayo omupiira ogunaasooka mu mpaka za World Cup qualifiers nga 2 omwezi ogujja ogw'omwenda mu kisaawe ekya Nyayo Stadium. Ttiimu egenda kuyingira enkambi ku lw'omukaaga luno nga 14 ku Cranes Paradise Hotel okukeberebwa obulwadde lumiima mawuggwe olwetandika okutendekebwa ku bbalaza ejjanga 16 mu kisaawe ekigenda okulangirirwa. Uganda mu mpaka za World Cup qualifiers 2022 yateekebwa mu kibinja A omuli Kenya, Mali ne Rwanda. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Omutaka Musolooza era yalina obuvunaanyizibwa ku kyoto eky'Emmanju. Ssaabasajja Kabaka kwayotera era nga mu kyoto kino eky'Emmanju edda mwe baayokeranga n'ennyama eriibwa Ssaabasajja Kabaka. Mu kyoto kino eky'Emmanju era mwe baakolerezanga n'emimuli gyonna egyayakanga mu lubiri lwa Kabaka mu biro biringa amasannyalaze tegannajja, ng'ekyoto kino eky'Emmanju omusiige wa Musolooza gwakiteekako ye Kampujja. Nga tugenda mu gebweru sooka ojjukire bino. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 13 omwezi ogw'omunaana ogwamuwakanya omwaka ogw'2021.
bwe lwali bwe luti mu 2018 gy'emyaka 3 egyakayita byali biseera byakazigizigi mu bitundu ebya Arua eyali dereva wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nga ye Yasin Kawuma yasindirirwa amasasi agamugirawo mu budde mu bitundu ebyo. Ensonda z'ebyokwerinda zategeeza nti Yasin Kawuma yali attiddwa mu kiwendo eky'okukkakkanya embeera yagambibwa nti yali yetabuse nti nga abawagizi ab'ekisinde ekya People Power bakoze obulumbaganyi ku mmotoka za President Yoweri Museveni yali mu kitundu ekyo okunoonyeza munna NRM akalulu nga yeesimbyewo okukujuza ekifo eky'omubaka wa Paalamenti owa Arua era ekyali kyesimbyeko ne Kasiano Ezati Wadri. Bannabyabufuzi abawerako baakwatibwa omwali ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yennyini era ye n'abalala abawerako bagenda okuddamu okulabwako nga batulugunyiziddwa ebitagambika. Abakulu Kyagulanyi bamuggulako n'omusango ogw'okumusanga n'emmundu mu woteeri mwe yali n'abalala ne bavunaanibwa okukuba emmotoka ya pulezidenti ejjinja era abamu okusimbibwa mu kkooti bajjirana ku miggo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Okubala obululu kugenda mu maaso mu nsi eya Zambia ng'ensi erindiridde n'amaddu okumanya oyo bannansi ba Zambia gwe balonze okubakulembera ekisanja eky'emyaka 5 mu bangi abeesimbyewo anti kyoyagala tekijja gy'oli singa emmere esula mu ttama. Abayayanira obwa pulezidenti bali 16 naye ng'okuvuganya okw'amaanyi kuli wakati wa pulezidenti aliko Kyagwa Edgar Lungu eyakafugira emyaka 6 n'akulira oludda oluvuganya gavumenti ya Zambia n'aggagga ensimbi gwe ziyitaba akayinde ekirema. Obunkenke bw'amaanyi nnyo naddala masaza ab'oludda oluvuganya gavumenti yabasinga okuba n'obuwagizi nga pulezidenti Edgar Lungu alagidde amagye gayiwe abajaasi mu masaza 3 ku gano ng'embeera mu go kati efuuse yakatuubagira okukirazina n'ow'enkufu. Pulezidenti Lungu ono okuyiwa y'amagye yeekwasizza ky'abawagizi be babiri abattiddwa yadde nga ab'oludda oluvuganya balumiriza nti ali mu buzannyo bwe obw'okutandika okukyusakyusa ebyavudde mu kulonda era nti nga kye kyamuggisizzaako n'emikutu egya intaneti egya social media e Zambia ate era anyaga akalulu n'okukyusakyusa ebyakavuddemu nga mpaawo omuntu yenna amukuba ku mukono. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gaagano. Mu mawulire ag'ebya saayansi abakugu bakizudde nti okuwuliriza ennyimba enseeneekerevu mu mudigido tikiyamba okuzza amangu omuntu eyalumbibwa obulwadde obw'okusannyalala naddala ng'embeera y'obulwadde buno yagenda n'obusobozi bw'omuntu oyo okwogera. Abayivu mu buto abaalumyanga ebitwe by'enkuyege ku lumukonzikonzi ne balyoka babikutulako obubina okunoonyereza okwano bakoledde ku University of Helsinki e Finland olwo ne balondoola abantu 10,000 abazze bakosebwa okusannyalala mu ngeri ezitali zimu. Bakalimagezi bagamba nti omuntu eyakubwa okusannyalala n'aba nga takyayinza kwogera okumumanyiiza okumuteerako ennyimba enseeneekerevu kino engeri gye kimuzza obwongo ne buzza mpolampola olulimi olwesiba nga mu myezi mitonotono yandiddamu ate okwogera. Abadde omusaale mu kunoonyereza kwa luno omugezi Dr. Alex Sivanoni agambye nti ennyimba enseeneekerevu tezikoma ku kuyamba lulimi lwokka okudda wabula n'ebitundu by'omubiri ebirala ebyasannyalala obusimu bwabyo nabwo bwandidda mpolampola. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ministry evunaanyizibwa ku nsonga za Kampala eyise bannannyini bizimbe eby'akeedi abagambibwa nti baafuuse bamputtu olw'okugaana okuteeka mu nkola obukwakkulizo obwateekebwawo ku bizimbe by'akeedi okutangira okusaasaanya ekirwadde lumiima mawuggwe okubasisinkana olwaleero balabe nga bongera okugonjoola ensonga n'okubategeeza lwaki ebizimbe byabwe tebigenda kuggulibwawo. Wabaddewo akasattira amakya ga leero mu zooni eya Kimaanya bba mu kibuga Masaka abatuuze bagudde ku magazini z'emmundu 3 nga buli mmundu ejjudde amasasi naye kigambibwa bano beekubidde enduulu ku poliisi tebagambye nti magazini zino bazigitwalire. Okubala obululu kugenda mu maaso mu nsi ya Zambia ng'ensi erindiridde n'amaddu okumanya oyo bannansi ba Zambia gwe balonze ku bantu 16 abayayanira obwa pulezidenti okubafuga ekisanja kya myaka 5 naye ng'okuvuganya okw'amaanyi kuli wakati wa pulezidenti aliko kati Edgar Kyagwa Lungu wamu ne munne aw'oludda oluvuganya Naggaga akayinde ekirema era nga ab'oludda oluvuganya balumiriza nti omukulu ono atandise n'obukodyo obw'okwagala okukyusakyusa ebyavudde mu kulonda. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.